Are you ready? Abange mugamba mutya amusuze bulungi oba gye muli mutyo akaguddo mwagategedde oba temunagategeera? Champion Guddo olunaku olwaleero lwe bamunonyeyo ekawempe paka ku Fangoni ate basibidde Luweero. Ebimu ku bantu abamu bye bazibakoonako ne kitaawe ng'ayogerako ng'omuzadde nti tayagala kuyimba kiro, ate Fangoni Pulezidenti Alien Skin byakoze ne muganda we Swaba Champ. Olunaku lwaleero nga omulaba Champion Guddo bamutute kawempe Luweero sawa ziri 7:8 zabaddeko ku stage. Champion Guddo ono ddala embeera eno gye bagamba nti baagala asome anaasoma. Sawa zino tuli muwolidde naye tugamba nti omuntu abanga alina ekirowoozo ky'okuba nti buli lunaku alina okuba nga ate awafunye ekivulu ng'alina ogenda n'ayimba. Yabange Alien Skin byagamba nti ono omwana tebamufunamu ssente bituufu oba byongera okulaga nti oba oli awo balina kye bamufunamu? Yabange bino ebibuuzo biri gye muli eyo bye mbabuuza, njagala mumpe ansa, mumpe ka comment awo wansi nti ye oba nedda. Alien Skin kyakola kye kituufu oba si kye kituufu? Singa abadde mwana wo tetuganye nti afunye omuyambi, ate naye essaawa zino nga gavumenti bwegamba omwana Champ Guddo alina emyaka 8 wetwogerera zino essaawa alina okuba nga ali wabweru. Wabeera wabweru alina okubeera mu ebyo ebintu oba bidongo. Kati bali Luweero wenjogerera ssaawa zino gye bagenza okuyimbira. Kyokulabe Champion Guddo abasajja wabasabula, ate ne mukama we amanyiddwa nga Alien Skin naye ng'ayingirawo. Sanyuka TV agiyisizaamu eggaali bubi nnyo okumanya okulaga nti yagikowa takyagala kumanya.